Okati TV Neera. Wabula ndi munyivu Katonda lwaki wantonda ddala n'onfuula omulimi nsangibwa wansi n'emmanga ku musajja ebibanja by'abakazi b'enkimbirima watonda abakazi gwe n'obayoyota n'obawa ebibanja buli omu alina kike kyokka n'obakola ekintu wabamma abalimi bonna bapangisa baami mbu beewakwasa abalimi omusajja yebosi ku nsi yalisa abalimi yabasoza bonna abasiira ku miguwa bali basatu bokka tebatambula kwetaaya lwakubanga bakambwe kwaba abalimi nayogera kwendi abalonga babiri abambala kooti emu bano bampyokka mala nze ndi muwanvu ate naye nze bammenya bye tugenza okulima abalongo bammenya babeera mu kwewuuba beekwata nakunze bumbirire n'emabega ne balyoka bammenya nga nkola ebijanjaalo nze mbummatiza abakazi bamanye nti nsobola ekirungi kye bakola kiri kimu kyokka kabalanyini kibanja naye bwayimba olwo nabo ne babwatula bulungi obugalo bankubira embuto mbunemenze kukoowa naye ddala bano kibalya ki okubeera abampi kubuuza Katonda si lwakuba kale bato bange naye nze bammenya bye tugenza okulima aya aha tunda kwebaza ekintu kimu kyokka omutwe nze gwe wampa guno tegukyabyokya kalubeera olwazinga mu kibanja mweruli gulukoonamu ebiri galufuuse luyinja kabeere kapanka oba olusenke sibitya kazitankanga balomanya mbiwangudde naye tunda balongo bammenya nkola bw'omu bano baja batanyamba abasembe emabega wadde nina omutwe ogutakyabyoca naye ensika enkulu endwisa tegenda yalo abakyala mbatuma mulime empya zammwe tuukenga mu kibanja nga sisambye ku nsiko mwabaami abantu okulima nammwera kibeera kirungi nongulira bbutu kubanga endwadde ezinnafuya zentya nengweringa n'akalima yiikeemu ne muntigatiga mbunotoko wakati buzuukuka mu bwangu neero kabale oluusi mpuliranga naye nkooye nze muŋŋambira abalongo bannyambe enkoowa abalongo bammenya babeera mu kwewuuba beekwata nakunze bumbirire n'emabega ne balyoka bammenya nga nkola ebijanjaalo nze mbummatiza abakazi bamanye nti nsobola ekirungi kye bakola kiri kimu kyokka kabalanyini kibanja naye bwayimba olwo nabo ne babwatula bulungi obugalo bankubira embuto mbunemenze kukoowa naye ddala bano kye balya ki okubeera abampi kubuuza Katonda si lwakuba kale bawanvu nnyo naye nze bammenya bye tugenza okulima Vocals live koli tukwaniriza nnyo ku Boka TV wala kwera mpozi ngate osubscribinga we wala kwera mpozi ngate otulaba wala kwera kugambuli kimunga okikola nga kikolera ddala mu bbanga mu biseera byakyo obulamu bugamba butya nze sula SSENYONGA ate Mr Mosquito Haji titibya ombwat omtegs okubera mpozi ngate kutuusaako mpozi abaana bano Vocals live tubeera tuleeta abaana bano bakubba ekintu live nga bw'okiwulira amaloboozi bagalina okitegedde kakati njagala okutuusaako bannaffe bano mpozi ate aba Century Properties mpozi ate abakugamba nti basobola okubeera nga bakuwa epoloti obettaka ku sente ezamusamba batandikira kakadde kamu bwe oyagala okumanya ebisingawo jagera ku ofisi yaabwe wali eri mpozi ate Namugonga osonde ojja kubeera mpozi ngate obalaba bulungi nnyo oba osobola okukubira lakecu osobola omukubira ku noti 7 noti 9 8 3 24 ngambe noti 7 noti 9 8 3 24 oyo kitunzi waabwe yomu kuba kitunzi baabwe balina abakitunzi bangi nnyo ettaka ddene genda bakuwe poloti okutandikira kakadde kamu kisinzira luguudo ki lwokola ki lwoyagala waliwo abaagala nti Oyima road waliwo abaagala Jinja road wonna balinako poloti obeere mpozi ngate ozifuna bulungi nnyo
bannange ddala kibaba ki abalongo tulira bwana mulenzi Ased Bansedde olunaku olwaleero ugamba otya ovaawa Mvwa kayunga kitimbwa. Agamba atya kayunga kitimbwa. Ali fine nnyo. Mwana kuba omuziki wa. Alo nafe twagunyumirwa. Nafe twaguwomerwa. Legend 2022. Yes. Okitegedde. Yeah. So kakati bwe tulina yo olunaku olwaleero. Obula mugamba butya? Obula musiwobe. Ofuna otya ekirowoozo n'ogamba akangendeko mu Neyimbira byange nange ndigide. Alo nawuliranga abaana nga bakasuka vai bakasuka ngamba naye bano nange kangende giremba kube muka tulabe awo enzija nefunira omola ngamba kamba lumbe nange ngato najja mu Neyimbira byange wali okola ki nga sinajja mu Neyimbira byange in fact ni musomesa wa primary ni musomesa wa primary somero ki Sawa ndi ku Mandela Nursery and Primary School. Osomesa subject. Somesa mathematics, science. Mukuba. Abasomesa math mukuba. Wa abasomesa math mukuba kiboka bante bagala subjects zamu. Ebyo kuba byavaawo. Tumuli buli kimu kati kiri ku digital. Ay twalina ngo omusomesa math masa kibuka bande mugenzi kati olinga akuba kiboko. Naye era bakuteekamu oyiga nnyo otegeera nnyo. Otegeera nnyo. Wasomera wana wa? Okusoma kwange namalira mu Busoga eyo. Gye namalira byensoma netandika okusomesa. Primary, secondary bisomerawo? Nasomera side ze Buyende wansi mu Busoga. Primary nasomera wano naye eri Bukojja. Nagenda ke wa mama. We nagenda nangamba maliriza waneno ddala oli okoddeyo. Nagenda yo for 2 years nenvaayo. Okay kakati muzeeyi wa ku kyalo ki muzeeyi omusajja? Muzeeyi ali Kyato Kitimbwa. Kyato Kitimbwa. Kitegeza wo okulidde. Awo enkulidde. Obuwala bwawo buli butya? Obuwala mulimu omunnyo. Bano go munyo. Bwano gane sukali mwali. Etegeza abantu bakwekwate. Banonye. Omulimu gw'obusomesa ogusanze otya? Omulimu gw'obusomesa si mulimu mubi. Olw'ensonga gumpeesa ekitiibwa. N'omuntu ansinga obukulu ampa ekitiibwa. Omuto ampa ekitiibwa. Gwe omulimu gwe wali oyagala oba mbeera yakutwala mu busomesa? Obusomesa buno in fact si yali priority. Naye bwe mba mukyali bato obeera n'ebintu ebyenjawulo byolowooza. Mu kusooka nali ndowooza obusawo. Nendaba nga ate nina ekitone. Era mu primary yange ne secondary nakuba nnyo. Essomero linambeerako P7 by then nalitunda kuba twazannya speech nze yasinga mu district enamba. So awe ekitone nekijja ebyobusawo ne bitandika okukola ki? Okuvaamu. Ngenda okumaliza bwenti ate nga no mpulyamu n'ekitone kiri ngamba kanensooke nnyigeko mu busomesa wano mpola tulabe. Ate nga nayo nkikola bulungi perfectly. So bwe kitwe bwe wasomesanga banno nga mukyali eno wansi? By the way ne mu class nze nga teacher jja n'agamba counseling numbers ezo ne banno. No ne mukola ne mufuna answer ne mutwala na marking nga ki bituufu. So ndowooza omusomesa naye tebamukola bukozi naye ava butonga musomesa. Nga musomesa. Kitegeeza omusomesa waliwo abantu bagamba naye akola bikirwa kiva mu busomesa tabufuna lele. Ndowooza abamu babwenyigiramu olw'ensonga just by the way bwe batyo. Osomesa bufuna? Bufuna. Si bubi. Okay. Ekyabasomesa okubeera nga kati gwe oli musomesa mu math kitegeeza mmwe muli ba science. Mwe bayongeza omusaala. Nete munagufuna mwagufunye. Owone munagufuna. Baga mwagenda mukwata ekisawo mugenda ne musasa yono sachi fe batwongeza omusaala aba science. Sebo wange. Nemunabuvula. Zema odi mansaka mugambe wanena wala mbatatule tende. Ba president yagamba omusaala gujja kitegeeza ne banga ali mu private school owa science aba aliwa gulu kuwa art. Musomera musomero erimu naye.
aba ati n'abasanze ziyandika tawe wava obuzima by the way zenganze sekiwagira kubaawulamu bonna basomesa ate nga bonna badaaga kyekimu muswagolinga kyekimu okusomesa omwana nti nkubira map eno nti oba nkubira omuzindaalo guno mu fine art n'oli agenda okuleta bonna bakola kyekimu so means sirabawo nsonga lwaki bakola ki babaawula mu musaala wagezaako okusomesaawo ku subject endala ne English omusomesa ye wamusanga otya English ali simple kwataganya olya n'okuba English ate n'odda mu science subjects math science omusomesa wa primary olina okuba nga subjects zonna ozimanyi kisoboka ki tabiringa nti bano aba waggulu nti nze kati nagenda natwalawo bakatugambe nti nakola pemu yange ninawo ka physics ka econ ne mathematics nti era nina kubeera ku ezo subjects no primary level tutwala subjects zonna kati ekitegeeza gye bakuwadde tikusomesa eno ya oba osobola ogikola abange omwana yali akunyizizaako ebyo byo biri buli wamu ebyokwenyiiza byo biri buli wamu naye omwana wakunyiiza ekisooka mu mutima gwo olina okimanya nti oli mwana muto tamanyi byakola so oyinamu kansolinga ku kyakoze ekikyamu n'ategeera ekirungi n'ekibi wali osomesezaako ku baana abakusinga obunene n'obuwanvu bo bagamba batya ate nga banjagala nnyo anyway okukola omulimu tekisinzira ku size ya muntu naye kisinzira how you handle obaana bahandolinze otya omwana okukyawa n'omwana omuto bw'ati omutono akukyawa n'engeri gy'omuhandolingamu abo abanene abo n'abakulukulu tebakuyisaamu amaaso era kisinzira gw'omutwala otya yensonga lwaki era bw'obanga olina waakawo mulungi buli kimu ate okunyoma kunaavaawa tewajje kugenda kuva buli kimu kitambula perfectly okay tukyali ku Vocals Live tulima naffe aba Century Properties batunda ttaka ate mpozi na poloti bibanja byonna rather poloti not bibanja batunda ettaka okusinzira kutandikira ku poloti ez'obukadde kakadde kamu then bukadde bubiri n'okudda waggulu then paka oyagala ttaka wa bwoba olyagala mu kibuga era basobola okulifunira ne bwoba olyagala emabbalibbali w'ekibuga ku buli luguudo olufuluma Kampala babeera nga basobola okubeera mwana tunga balukuwa bulungi nnyo kale tuline mwana mulenzi Ased Bansedde agenda tuwaayo tuni endala bano be baana bayimba mu Neyimbira Byange 2022 tugenda kuwaayo tuni kyendala simanjo kuba bungi kati eri yali mega tune waliwo akaabuuza abakyala kabuuza kati bano bana mu kisaawa ani asinga kwa tuwakapera Ased njagala okukomolwa naye mmwe n'abakyala ninawe ekibuuzo bano abaami ababiri nga bali mu kisaawa ani asinga okuteeba tugende naako okay Vocals Live katugende mpozi ate mukayimba ako kennyini atubuulire ki ekiriwo kalimu ki olinza oba wabisubwa bino imenansi ndowooza bibyo Sharoni Bakungu Rita James ebibuuzo byammwe abakyala ngambye imenansi Sharoni Bakungu oyo nabeera mumanyinaze Rita James nampina Shamina ekibuuzo kino kyammwe abakyala twagala tubaye omukomole tofaawo ku Paka TV yagala okukomolwa naye mwe n'abakyala ninawe ekibuuzo bano abaami ababiri nga bali mu kisaawa ani asinga okuteeba njagala okuntayirira naye mumbulire asinga mikwano ono omuyizi ow'effumu nange makanika bomba ya kiwujjo eyaloza ku babiri nsaba ddamu ekibuuzo mukwano tutaase ddala ku babiri ani asobola okutulisa obutimba ne bunywayo ekiwujjo nga kya mugaso era bwe kibula makanika sikola bomba teyinza kupika omukka ne guwera kagaali ne kavaawo effumu nalyo lya mugaso era bwe libula bayizi tebakola essolo bwe banga eriwala bambi alikasuka ate era neritunga abakyala muŋŋamba amazima manye kituufu sitomera mikwano yonoone bomba efe ng'oluusa effumu
wakamutono naye jirita njitya bomba bwefeeno semundeke mpike kiwujo kikola ngende mbwate bakikecule semundeke mpike siri mukomole naye waka w'amaanyi semundeke mpike wama bakyala mulite mipire gy'ebituli njiwere mpike gujula 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 hey! Babulira amazima singa nakomolwa gakyali mutiini naye nti ekintu kimu konoona butonde kyobolaba ntyamu Katonda yampa omulimu nju n'abakyala gwe kumpa ebbomba omupiira gw'empera gwonna olumala okuguwera ekiddako kupika abasawo baneegayirira ngende bankomole naye era nagaana ndi ku mipiira mpera bw'empika okumala okujula kagaali nga kavaawo mundeke nemedde ekiwujjera gwe kiruma genda ku poliisi kujjako omukyala agambe nti neffumu lisinga ekiwujjo naye jirita njitya bomba bwefeeno semundeke mpike siri mukomole naye waka w'amaanyi semundeke mpike wama bakyala mulete emipira gy'ebituli njiwere mpike gujula 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 omanyi bino ebintu birina okubeera nga oteekamu saayansi atamu tebategeera bintu bino naye ndo oteekamu saayansi naye kakati awo tujja okulabira ku muntu observer when you can look to something and you observe when you can test something and you show the difference kati wano ekibuuzo we kiri makanika n'omuyizi oyo bomba ng'eriko ekiwujjo oyo infact tasobola kikola nga mujja kukyaddiramu ekibuuzo wajja otya ne story eyo yankwatako nali ndi awo mukwano gwange ngajja tugende batukomole nambuuyako values z'okukomolwa emu ku yo yaŋŋamba omukomole aba asinga ow'ekiwujjo neŋŋamba kinyongerako kitya kubanga neŋŋamba kubanga bomba bwetabeerako kiwujjo tejja kupika naawe effumu eribanga terigira bulungi teripyasira bulungi terijja kuba nsolo kati awo neneebuuza muli nga abakyala ababirabako byonna be balina okunziramu ekibuuzo nenkireeta mu public kati gwe bomba olina etya wenaye kiwujjo olina ffumu nina kiwujjo kyobola ŋŋambe wali nti nkiremedde okugjako omukyala ŋŋambe nti aa sebo taata effumu lisinga alina okujja nga ye lifestyle ye yayagala just ffumu kati awo webanga ye lifestyle naye n'olinga naye ayagala kiwujjo kati kambe oba togenda gwa naye kye bagamba mu lusawo nti effumu litaasa bingi effumu litaasa bingi ndwadde simanya z'ekikaba kwegamba ow'effumu abeerako tabeera 100% naye at least aba yaddeyaddeko okusinga wangi ate embumbumu ab'ebiwujjo mwe okutambuza kansa owannabaana akawuka kekwekamu ne mukajja eno ne mukatwala n'eno naye abafumu oluvayo bw'ati agenda tonga kafudde agenda oluvayo ng'anaaba bwekiba bwekityo naye kati ow'ekiwujjo ane bw'anaaba kukasigale kagamba leero amala ebiseera pozi ng'okayiyeeko asidi naye n'omuyiwayo otya oyiwako asidi obosa obutonde kibuuzo ekyo kinene oli mu Neyimbira Byange wabadde mu Neyimbira Byange kikyozaako kyenzizaako music owaddala from Neyimbira Byange to real music era nteeseteese tunes muzirinde wano wenyini ku Bokati TV
tujja startinga tuzi premiering zitambule mujja muzirindirire so oyinayo bosubira okuleta Neyimbira Byange kuba kati omuddeeri ne mutandika kubeera ba trainer bawandiisi ne mubeere mu kasenge balinde muto wange anzirako oleta muto oyo kinaiti ayinamu ku talent wa kusindika asabula okakasoti ajatwanira omuntu waneeno nga ajja omanyi abaana atuuka nakutuuzaako basi omanyi ebintu ebisinga biva ku famire bigoberera famire era ogenda okulaba nga abasambi b'omupiira kati mu famire mulimu nga basatu abayimbi kati laba famire y'aba Mayanja bakamiliyoni famire y'aba Bobby Wine abamu birema naye at least wabeerayo ko abalala bagoberera kati nange waliwo eyangoberera ngayagala abadde muwagizi wa Neyimbira Byange akifiiringa muli muto wange ddala nzirako ku myaka ngemeka ali myaka 21 Woli wa myaka emeka? Ndi wa myaka 24. Tata yabuukawo esatu awo. Yali amanyi okuteekateeka, ye amanya family planning. Soko tubulire. Oli mu Neyimbira Byange awo. Yakuyisa atya system yali etya tuze registration visa. Visa eyo in fact ebintu byonna byannyanguwira. Omanyi buli obeera ne waaka nga mulungi tofuna bukusumbuyibwa nnyo. Ebintu bitambula. So saafunamu nti oba kino bintu byatambula bulungi. Era by the way yankolera nabingi oyo Neyimbira Byange yola mbagambye nti from Neyimbira Byange to real music yanfuula okubeera perfect ku kyenkola manyi nti abwe nyinza okwandolinga abawagiza nga bangi kuba nali mbayimbiddemu abangi so kati awo mmanyi engeri gye nyinza okuperforminga n'engeri gye nyinza ku baana be mwakubisanya nabo ani gw'ogamba nti omwana oyo yankyalenjinga nnyo? Abaana bonna first of all nafunamu challenges zaali bbiri kubanze nali sitya muntu yenna nga gwe bampa ngamba mumpe kubanga nazze competinga nabo nga gwe baleeta yenna yoyo naye omuntu ali mu studio nensabula abaana naye simanyi oba obuzibu bwaliwa ne batandika okunzanya syndicate mukana ak'okulonda nga baagala banzije ndowooza alabanga owamanyi bwe bamugjamu bakola ki era waliwo n'abakola syndicate ate bekanga bejjeemu abawala wakati ne bw'osindika nze mbonvuemu abawagizi bwe banankomyawo nze ndi wamanyi ngenda kukuba kati ndekaayo nze ow'amanyi ogyemu omunafu ne bamukomyawo okole ki omukube kati bo tebakozesa bwongo obwo nti bajja mukomyawo abawagizi nabo balaba bakole ki atankube era bwe ati aliwo fulumya omunafu bwe bamuzza mukubeera fulumya naye gwe ofulumya w'amaanyi bamukomyewo era akusabule era nakomawo nensabula omwana no nga tatankwatamu then challenge endala yali ku finals in fact Binman muyimbi mulungi simunyoma naye jaji yanzibamu jaji kye yakubba yali mukyala ndowooza we baakyusiza omwana namukuba akataka ffena twakulukuta endongo teyagituliramu dda teyatuula mu ndongo teyayimbamu yadde nenkikuba nekijjambu ansinzeeko akalulu kamu eyo nayo yali challenge by the way nenkitwalaze by the way wawulira otya mu mutima nali disappointed naye namala nenekubiriza nze mwennyini nenebuulira that this is a competition everything is possible yeah nengamba let me just leave it. Kiki kye walowooza ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo nalowooza ku bintu bingi naddala ku bino ebirabo bye tufunayo nti buli mutenda gw'ovaako ze ssente nengamba kale ono atutte ssente zange nga nze andibadde azitwale nnyingi kiraba so nekikyanumamuuko nekinjiragira naye ng'omuntu weefreedinga nebikuvaako newekola fuli newekola fuli enjogera ya Rihanna waffe weekole fuli wekola fuli logala okivaamu oli ku finals awo ovuddeko banno balaba wagenda newe baka wasigalawo ng'okyala nasigalawo kubanga nze omu ku bantu abasinga okunyumira music nasigala nnyumirwa paka lwekyaggwa netukiggala ani gwe eyatuuka ku final gwalaba nga ogana naye ono yali mbadde tatuuka ku final eyatuuka ku final in fact simanyi Kazikombo ono yalina just fan base nti yali waka naye nga
abaana baali bakasuka kazikomba muganda twafuganga ba Luganda kyali wange nnyo naye kituufu kiri nti sima eri yali fani base omanyi wali eri abagizi kasaba jawe bati gobo maze ekitimbwa muinayo tumuleeteyo naye mutowo aberenga fani base veyo munawera ekitimbwa tulina ndoso kiraba wanene we tubareddeyo wano ku Namaliri Gardens yero kuolya fa abawagizi babaddenga bakolaki bajja no problem okay kakati ogera tu waluyimba kyola lusembayo bawe kayimba ninawo kiweewa ninawo akubago oli ku side naye bali abe side eri endala bakanyumirwa aka Bobby Wine atenze ndi wawa anti dini naye tekajja kukuba kubanga tekajja kukuba nyuka tukasuke yako kubanga bambola bakubolera ki bambola lwaki n'abasiramu mpitawo buyisi ku muzikiti gwawe sigenda kuyi ne bantu ale emisinde ate nga si bwe kiri soka newozeeko okay tuli ku Vocals Live Boka TV zesula Ssenyonga kubira mpozi ngate tukutusako ebyaka bikuna ku ngano olwalero tulina mwana mulenzi Ased Bansedde mwana w'ekitimbwa Bugerere Bbale tugambe Bbale eyo gwoli muki nze ndi musajja Muteeso lwakuba kati migrations bwezajja z'abajjeeri ne zibasuula Abaganda basanze otya Abaganda si bantu babi bagala basosola no kisinza gwe weyisizza otya gwabegasseemu bw'obeegatamu ng'olina empisa embeera nawe bajja kuyisa bubi Oluganda nga luyiga mangu era siri perfect nti kalya era tekabulamu lwaki muluganda tusosola nze nga nze sigamba kyolanga kugambe nti kisinza gwazze omupya ozzootya weereese mu ngeri ki oyinza okujja n'emyerago era of course abantu abali mu community tebajja kwagala just because of that no toli mufumbo siri mufumbo olina girlfriend yali girlfriend wa tribe ki girlfriend wange Muganda lwaki Muganda lwaki wawasa Muteeso olabi nebintu ebire by'emisaayi osiima obeerako gw'osiimye oyinza okuba wa tribe yo naye ng'ate oli osiimyewo ekyana ekiganda kikunyenyeza mu mutima oba oyagala kufuna butuuze ddala n'obutuuze nsobola kiba kinyamba nako tomanya n'atuukako ne mu lubiri yesituugange by the way oba Muteeso oba Mujaapu sijjukira tribe ki abawasizza muwala wa Katikkiro okiraba naye nga beeyi wamwe nange njala mbeereko ng'oyo okay kale Vocals Live katufuna tempo zikala kayimba twali bangi ne tuyingira ekibuga tuyambe ku bantu tubawenga ku nvente n'embuzi be musinga okuwaana ne mwerabira tinno kinyiiza lw'okuba nsirika kyeva njogebwa mu nvuma yonna buli gye mpita bula kwetuga nfe naye nti okufa nk'oyo okwogererwa nga nze mu bisooto mbizimbu mwenywabira mu nvuma ate no bwe muwoomerwa mu bisooto omwo omwenzi gy'obuwoomi abanja ne mweruma n'obugalu kale ndi mubi mu bisiraani byange naye sidiba mbizindi bakabaseke bwe basiikisa mjerege bwe musiikisa mfukule bwe musiikisa osanga muli manya amazima kamuseke bwe musiikisa mfukule bwe mubobeza mjerege bwe musiikisa abantu baffe be babeera bwe batyo bwe mbanfukula omuneesenda bwe mba ku midaala mwereeta lumala okulya eyo mu bisenge byammwe ne mwewaana nga bwe kawoomye lutuuka wabweru ne munangira obukyafu n'obugulu obumpi abannunda kikye nabakola munfumita empagi mu nnyindo lwaki mweraga mu binniikiina bye muyita jjooni gobe embizzi kamuseke bwe musiikisa fukule bwe mubobeza mjerege bwe musiikisa osanga muli manya amazima kamuseke bwe musiikisa fukule bwe mubobeza mjerege bwe musiikisa abalya mmere bwe babeera bwe bati basiraamu butyandya sifaayo ne mulekerawo ebyo kunkubanga lwempise ku muzikiti mbukakali mukagobe paka mbakafiiri dembe lyange mulirinnyirira bamu byange naye ne mukuba mbasonyiye naye temuddamu musembere nno mwabakafiiri temunvuma byonna sifaayo kasite wammwe pookoze nva mwe munvume seŋŋumye kali kambeera omukyafu nga naawe bw'olya kamuseke bwe musiikisa
musiikisa fukule bwe mubobeza jerege bwe musiikisa osanga muli manya amazima kamuseke bwe musiikisa fukule bwe mubobeza jerege bwe musiikisa abalya mmere bwe babeera bwe batyo. Tukyali wano. Tumirayo omukyala empozi ogaye tolina mukyala naye olina girlfriend. Yani erinnya erinnya eryo tusooke tulireke kati ozaala abaana babeera baki bateeso baganda anti bamusaayi mutabule babeera bateeso ganda baita batya bano bakyotala babeera bakyotala kale mutumire anyway kankone ku maama wange mami wange anzaala webale nnyo webale kunjagala kunteekamu obusukulu fees obwo bwe wanteekamu kati nnako wendi nange taata yaweerera taata oyo maama yaliwawo omubiri magamba basajja mwenze nabakolimira naye bagamba nkolimira omusajja ataweerera mwana in fact kino tetujja kyogerako nga ekintu ekyokusanga naye katukyogereko ebyaddala bataata mufeeyo ku baana bammwe omusajja nga toweerera mwana tolina mugaso tolina makulu nze sigamba nti muzeeyi teyalina ssente zaaliwo naye ng'omutima oguweerera tagulina naye ng'aziina musajja abadde mu magye poliisi biki so ng'ayinawo kasente oba balinga bamubba nze simanyi gakyogera lubanja gavumenti nzisobola okuyimbula nogera lubabanja mwamu sente za muzeeyi waffe nyinza okutambula emyaka nga nonya kasente sibula abawagizi era abalabi ba Bokati TV mwebale kwagala Bokati TV mbadde mbabuzeeko akabanga nkomyewo mu style endala ate era nkyajja kubanga ndeeta music within just a few days or month mujja kulaba akantu konna nga katambula music waali tumaze okukola naye mwogere okunjagala nga bwe mwanjagala nga tuli ku Neyimbira Byange ne mu Rio music munjagale bambi Ased wamwe Bansedde simple man. Okay, tuyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Ased olunaku olwaleero ate temwerabya naffe aba Century Properties bo batunda ttaka ploti ate mpozi n'amayumba nakugabe basangibwa Sonde ate mpozi Sonda awo Namugongo ojja kubeera nga bafuna bulungi nnyo. Enamba y'essimu ey'okukuba nakugambye kubira Lake Chyono kitunzi waabwe ku noti 7 noti 9 84 ate mpozi 36 24 ojja kubeera mpozi nga bafuna bulungi nnyo. Mubeere bulungi mweraba. Bokati TV neera.